Akawungeezi k'eggulo Katikkiro wa Buganda Engineer John Baptist Walusimbi yategeezezza ng'Obuganda bwe bwafuna omulangira omulala emyezi 6 emabega. Omulangira ono yaweebwa erinnya lya Richard Semakookiro era ekifaananyi kye kyalabikidde ku mikutu gy'amawulire egitali gimu okuva olunaku olw'eggulo ng'asituddwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Abantu okuva mu bitundu bya Buganda ebitali bimu amawulire gano bagaanirizza n'essanyu eritagambika. Kituwadde essanyu naffe tubadde bweraliikirivu nga tuwulira ye omwana wa Ssaabasajja Kabaka mulenzi. Kitukoze n'obulungi nga muzadde mukazi Muganda. Nsanyuse nnyo okuba nti nziramu kubanga bulangira bunziri nkyaddamu okuba omulangira ng'omuzira nseenene. Essanyu nasanyuse teri kirala ekisingawo awo. Era nange okufaanana Obuganda bwonna ssanyu jereere ffenna excitement yatukutte tubadde tukandaalidde naye kati amawulire bwe gazze essanyu lyokka lye tulina era tusaba omutonzi omulangira oyo abeewo. Kyokka newankubadde Abaganda balindiridde n'amaddu mangi ku birala ebikwatagana ku mulangira ono na kiki ekiddako gamba ng'emikolo egikolebwa ku muntu ng'oyo basabiddwa okugira nga bagumiikiriza okutuusa ng'ekiseera ekituufu kituuse. Era nga bwe mwawulidde bino ofiisi ya Katikkiro yeevunaanyizibwa okubifulumya era tusuubira mu bbanga eggere wajja kubaawo ate ebiva mu ofiisi ya Katikkiro ku nsonga ng'eyo okwongera okunyikiza oba okwongera okutegeeza Obuganda biki ebiddako biki ebigenda mu maaso. Omulangira Richard Semakookiro azaalibwa omukyala ow'ekika eky'enseenene naye nga n'okutuusa kati amannya ga nnyina gakyasirikiddwa.